Bikula Bible tugende mu kigambo kya Mukama. Katonda amala atyo okugamba nti effeeza ne zaabu bibye. Naye abalokole 99 ku 10 nga tebalabangako na ku zaabu bwafaanana. Era nga nekyayita zaabu ke kakuufu kali akayero ke yagula ku batembeeyi. Ye kyayita zaabu. Mpozi na bino bidecoration bya Christmas ebibeera mu kala ya zaabu nga byayita zaabu. Naye nga ate Katonda taata we effeeza ne zaabu biki siwulira tobiteeka mu feeling nziramu. Effeeza ne zaabu naye nga ate omwana we mwavu talabanga na ku zaabu. Kibanga bobera ng'oli mugagga ng'olina Mercedes Benz naye ng'omwana wo tatuulangako Mercedes Benz naye nga ate weeri ewaka. Omwana ne bamubuuza ku ssomero wali otuddeko Mercedes Benz? Nedda. Bameka abali wano nga taata wammwe ayina Mercedes Benz n'owanika. Ne babuuza abaatulako Mercedes Benz muwanike emikono. Omwana we nassa omukono wansi. Andi batanakugga naye abaye amaka ago galimu ekizibu. Walabika ewaka waliyo ekizibu. Kiyinza kitya okubanga omwana taata we ayina Mercedes Benz naye nga tatuulangako Mercedes Benz? Something must be wrong in a family like that. Manji? Era abantu batandika okubuuliriza bagenda okizuula ng'omwana oba oli awo taata we yali ng'akyavuga Zefa. Omwana yabba ekinusu mu mmoloka ya taata we n'amugamba nti nkubaaninze toliddayo okutuula mu mmoloka yange ennaku zonna. There must be a reason. Kijja kitya? Taata we ye Katonda dwaki ye mugagga ate nga gw'oli mwavu? Era nze njagala bagamba nti nakoledde dda nalangiridde dda olutalo ku bwavu baluyita war against poverty. Poverty must go in the name of Jesus. Poverty must leave me. Bw'obanga olina Bayibuli yo nalibanga natandise dda era nga ne ngenda okuyita nga nsimbuliza obwavu nja kuyita mu kitabo kya Bassekabaka gye mpise. Lwaki owulira nga mpita eyo yonna nga mpita wala? Because I'm trying and I am supposed to bring everyone on board. Fenna tulina okutuuka ku point etegeera nti obwavu bubi. Naye bino byonna olaba mbyogerera wano wangi waliwo abatakikkiriza ekyo. We don't have the same positioning because of different spiritual ideologies. Bye twawulira ebyenjawulo bye twayiga ebyo twagendagenda bye batusomesa okusooka abamu byatugamba nti poverty is okay as long as you are born again. Sikulimba abantu amba bagamba nti obwavu is okay. Balina omukisa abaavu mu mwoyo. Banga obwakabaka oba omugulu bwe bwawa n'omugamba nti bagambye mu nsawo bagambye mu mwoyo. Abantu balinayo ebyawandiikibwa byabwe bye beegumyagumya nabo ne bibayamba okwegumizagumizaamu ne beekonsolinga ne beegumyagumya ne babeera comfortable ne bakiraba nga kiri oke ne balaba nga n'ekirala ekisingawo ennyo kirabika bo okubeera abaavu kwagala kwa Katonda bafunira ddala ebyandiko ebibo babeezaamu. Kamabazo ne bw'onoobinoonya n'obizuula ebyandikibwa ojja kuba onyodde binyoole osobole okubisigalamu. Obwavu, poverty is not our portion. Obwavu si mugabo gwaffe. Ngambye obwavu si mugabo gwo gwe ng'omwana wa Katonda. Era bw'olabanga bukuliko tobwebalizanga Mukama nagana Mukama nkwebaza olw'obwavu buno bwondeetedde kubanga kirabika ontowaza. Waliwo abasabeze sale nali mbawuliddeko
wala baganda manyi mukama muzibu kati yagenda kulaba nga bwenabira ne sente enyingi nja kuba n'amalala mangi kati mukama kye yakola n'azikuba n'azisasanya n'azifuumula asobole ozinzijako antowaze nsobole okutambula nga ndi mutuukirivu maaso ga Katonda nga ndi mwetowaze omanyi ba ne sente zisuula abantu ne kati wano nga bwendi nga sizina kati mba mutuukirivu nnyo olimba muŋambire neiba akulinaanye nti fire olimba ate kankubulire singa obadde ozirina ate wandibadde mutuukirivu n'okusingako mu linnya lya Yesu. Gwe olaba oli mutuukirivu ng'oli mwavu ate singa obadde ne sente wandibadde mutuukirivu nnyo n'okusingako. Ani awulira ngambeko nti amiina? Lwaki? Kubanga olwo obutuukirivu bwo bwali badde tebuli mu bigambo bugambo, bwali badde mu bikolwa. Obutuukirivu bwo tebwali badde mu bigambo, bwali badde mu bikolwa. Ab'oku kyalo baali bulabye abanaku ng'omugandi gwakaanako nkasomesezza. Omukazi ow'okukyalo ennyumba gwenetera okukuba ng'ekutte mu mbinabina egenda omumukuba wali badde tunamugamba nti Yesu alokolera awonya wali sose mubuuza maama bwe tukuzimbira wano ennyumba ye ne tugiddamu ku lw'omukaaga olina kyofiirwa nti kale maama ku lw'omukaaga ngenda kuleeta n'abavubuka bange ebintu bye tubifulumya ebweru byonna tugenda kujja n'amatafaali ne seminti n'omusenyu n'abazimbi ennyumba tugenda kuleka ng'ewedde ya bisenge bisatu. Oyo bw'omala kimukolera akawungeezi tombulira njiri nnyingi omugamba fukamiro yatula obolokozi ayatulirawo. Laba bwe bantunuulira nga gy'oli nti bakatuliki kati awo kiki enjogedde kyotategedde gw'olaba otya kaakati ofuba okuba omutuukirivu ne bayimira n'abasondesa sente z'okuzimba bannanga naleta sente z'okuzimba Kingdom Tower zimanya ggula ttaka omutuukirivu wa Mukama n'okampolampola bw'oti n'obulira mu ntebe mpolampola n'ogamba ebyo binangwa nkoto omutwe nja gujjayo ng'amaze mutuukirivu n'obulira mu ntebe mutuukirivu ne boogera ku kuwaayo bannanga ani anaawaayo bannange tuzimba kino bannange tukola kino omutuukirivu n'oyomba kubanga ekikuyombya sente tozirina oluusi ne weegumya ebbasa n'ogitwala ate nga naye ali wagitwala teziddanga wabula otuuma waka olina kati entuumo yaazo olinga azitunda ate nga nazo tuzikozesa sente basa gye watwala togizanga gwe nonga nti obwavu bulimu amagezi sikyabawulira obwavu bulimu amagezi bulangirireko omuliro gamba ndi fire. Mirundi emeka gy'oyagadde okubeera omutuukirivu obwavu ne bukulemesa n'obba nga tewalibbye n'olimba nga tewalirimbye n'osaba essaala ng'ejjudde omwoyo omutukuvu mu nnyumba yo. Ayi Mukama gw'ow'omugulu Mukama nja kutambula naawe Mukama mmaliridde nja kubeera mutuukirivu Mukama ngenda gendanga naawe nyakuweerezanga ennaku zonna setaani mwegaana era nga mwekutulako. Ayi Yesu olulimi lwange luno ngenda ddukumanga lutuukirivu emimwa gyange ngikumenga mituukirivu amaaso gange ngakumenga matuukirivu era Yesu n'olwalo lwennyini njagala ntambulire mu butuukirivu nga sikwonoonye nga sikusobeza mu linnya erya Yesu era setaani sembera wala mwemizimu sembera wala mu linnya lya Yesu nangirire kuba eddongoofu lwayiro olulimi lwange ndulangirireko obutuukirivu sijja kulimba mu linnya erya Yesu. Oba wakagimala bw'oti essaala landiroodi n'akonkona owamu nomwoli mulokole ate n'osooka n'osirika ng'ataliimu so nga landiroodi abadde ku ddirisa obwedda ng'akuwulira kati mutuukirivu gwe ate n'osooka osirika ogenda okulira nga omukazi alemeddeko mulokole mwoli toliimu n'ogamba enne mbadde nsaba nnyabo badde ogamba ki mulokole mbadde njagala ssente zange n'omugamba badde ogamba bya ssente kati nnyabo ebya ssente waliwo ceeke gye bampa ennaku ezo aba World Food Program ceeke yegenda kuyitamu nkya
kati check bwe nibanga iseemu eya World Food Program nga gy'oli nti ne World Food Program omanyi ne gyetunudde nga toyina na check toyina na gwobanja naye ng'engeri yokka ey'okuyitamu olwo olunaku olina kukola otya olina kulimba omukazi omuwone bw'otamuwona ebintu abikasuka essaala ebadde gamba Mukama olwaleero ntambule nga ndi mutuukirivu Landlord n'agiyiwamu ettaka yonna tonafuluma na nnyumba n'otandikirawo okulimba essaala ebadde gamba Mukama olwaleero ndumaleko nga ndi mutuukirivu nga sikwonoonye essimu neevuga ogenda ogitunulako oti nga yoli akubanja naga sijja gikwata Yesu ekyo kinsonyi obusonyi Yesu kinsonyiwe essaala ebadde egamba etya essaala ebadde egamba etya Yesu olwaleero nyamba ntambulire mu butuukirivu njogedde ebyo byonna okugamba ekintu eki obutuukirivu buzibu nnyo okukola ng'oli mwavu era bw'obanga owulira oyagala kubeera mutuukirivu neegattaako tulwanyise obwavu tugaggawale mu linnya erya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Obutuukirivu ne bw'oba bwagala otya buzibu ensawo nga nkalo ofuba naye maama ebimu bijja toyagadde olulimi ne lugonda no compromisinga omusajja abanja ssente zalemeddeko ngaaki ate sisita wattu bambi wali omalidde okolokoka n'okutambulira mu Mukama naye Landlord alemeddeko emyezi abanja emeka abanja emyezi ena akonkona alemeddeko ate mukambwe muzibu ba Landlord bannange bakambuwala akambuwala nga okambuwala kwonna kuli psychological kwegamba nga ssente azibanja naye nga abigassemu n'okutiisatiisa kino kwanga omusajja atabuse nazibanja kumacha nazibanja oleggulu nazibanja wiki negwako nagamba butazireeta buli naku aga nkusuula ebweru nkusuula ebweru nkusuula ebweru nkusuula ebweru nakuteeka mu mbeera yakutya ekiddako mutuukirivu gwe mulokole gwe bw'atabuka ennyo nagamba kati nkusuula ebweru olwaleero aba yakusoma da psychologically nti buli lwakuboggolera okankana buli lwakuboggolera ojula okukaaba kulunaaze bangi hayingira awenjero akakatene sente zange zirwa mulokole mulokole nkusuula ebweru nayingira mulokole nkusuula ebweru ne mulokole nkusuula ebweru mulokole bintu ngenda bisuula ababeera ebweru bewulira nga omusajja abadde aboggola ennyo takyakola atya takyaboggola nnyo ayaganisa nga mulokole nkusuula ebweru mulokole nkusuula ebweru ekiddako awo ng'azibanja mu ngeri ennyangungu ate abamu Landlord bazibu ne bwamala zibanjabanja mu ngeri ennyangungu era tazisazaamu aga nti okukubanja ennyo kyenkendeezezza naye ngeri ojja kusigala ozireeta wabere yaga ndi fire obwavu bamagamba gandi tibulina mutawaana wangi kati awo naawe soko mbulire awo obutuukirivu buli luddawa buliwa naye ng'obadde tobwagala obadde Yesu tomwagala obadde toyagala kutambulira mu Mukama olaba bwe biganye aleeta ettooke ayagala kukwata ku bbeere akola enviiri ayagala kukwata ku kabina bannange akuwa ku lifuti naye ayagala kukwata ku kabina kati n'obuuza bagenda okukwatako balina kuba bameka so nga Yesu omwagala njagala Katonda akunsumululire obeere economically independent mu linnya erya Yesu oba owulira ngambako nti amiina Katonda akuwe deliverance obeere economically independent
nga tokyakola bibi biri circumstance. Waliyo ebibi ebigenderere ng'oli mwonoonyi bwonoonyi. Waliyo ebibi ebigenderere ng'oli anyumirwa binyumirwa bikola. Ali addicted ku bibi. Naye tunakkiriziganya nti waliyo ebibi ebimu ng'olaba ekyo singa obaddeko ne buwuli tewandikiguddemu. Obeera wa muganda wo gy'osula kyokka baawe ayendanga embalaasi y'omuddungu. Kati olw'okuba yakuweerera ate yayingiramu n'ekigambo ye tayola ŋŋaŋŋa. Ye tayola ŋŋaŋŋa kwatalya magi. Sikulu fees zaakuweerera awulira ayagala azigoberere. Buli ŋŋaŋŋa ayagala ogiryako amagi gaayo. Kati naawe ayagala okugatta ku ŋŋaŋŋa ze amagi agaagala. Bwagira n'akangakanga ngenda no bisazaamu. Sigenda kuweerera nze ttaamu ejja. Ze sente zange tezigendera awo. Sirya ŋŋaŋŋa ze sirya magi. Kakati buuganyi noonya Yesu anoonye gy'azijja azikuwe. N'aduula n'ayogera n'ogamba Mukama okusoma kwange, Mukama ate ndi ku university, Mukama okukakana ng'akukozezza ebya zonto. Ate byonna by'ogendamu buli side gy'ogenda ya risk. Simonyawulira ogaana risk agamba nkugoba. Bw'okkiriza risk ofiirwa relationship gy'olina naye Yesu nene ya muganda onaamala abakwata era woogendera. Ayi Mukama Katonda ebintu byo nga bizibu. Mukama akumpere financial independence. Teeka omukono waguluga nti ya Yesu mpa financial independence. Nkoyo okudipendinga ku bantu abalala. Nteeka ssente mu ngalo nga sinze nyambibwa nga nze nyamba mu linnya erya Yesu. Amiina. Gamba nti amiina. Wabikudde bassekabaka ekisooka 6 olusooka. Awo abaana b'abannabbi ne bagamba Erisa nti laba n'ekifo kye tubeeramu mu maaso go kituyinza obutono. Tukwegayiridde tugende ku Yorodaani tuggyeyo buli muntu omuti twekolereeyo ekifo eky'okubeeramu. Olabye? Olabye? Kati oyinza okwewuunya lwaki nkututteyo olwaleero. Nina ekigambo kye nnoonyezaawo awo kiri eki, naye ng'okiraba kyamaanyi nnyo. Bano okusobola okutuuka ku buwanguzi bwe baali banoonya. Abantu bano balina vision. Vision yaabwe tugiraba nga baagala kwekolera ekifo we banaasinzirizanga Katonda waabwe. They want to build a place of worship. They are tired of uncomfortness. They are not comfortable we bali. Ate nga baagala kusinza Mukama Katonda waabwe nga we bali bajaawo. Nga n'okunyuma wanyuma. Nga bw'ojja mu nnyumba ya Katonda tolinga zze mu kkomera. Tobeera mu kifo w'osabirira nga bw'ogamba Mukama oba service eno eneggwa ddi, omuntu ng'afudde n'ebbugumo, omuntu ng'alabye wantu wafunda, omuntu You come in a place of habitation, a place of peace. Bano ne bazuula ng'ekifo ewatuula erinnya lya Katonda we balina okusinziriza Mukama watekwa okuba nga waliwo excessive comfort. Wali habitable. Si watekwa okuba nga wasembayo okuba ewabi. Kampulira ngamba nti amiina. Nagendako mu kanisa emu ne mmala okubuulira. Ekkanisa eno yali nkyafu nnyo. Ekkanisa eno temwalimu na flowa. Flowa yali wa ttaka kadongo kennyini. Kadongo
nfuufu. Twatandika okusabira abantu. Bino byotera okulaba bye tusabira abantu oluusi si tteeka naye oluusi kibaawo. Omuntu omwoyo omutukuvu n'amutwala wansi. Wangi omwoyo omutukuvu n'akola atya? Omuntu n'agwa wansi. Tojja kumbuuza kibaawo kitya? Nange sinze ekikola, omwoyo omutukuvu yakikola. Wangi naye ekitonotono kyemmanyi ti omwoyo omutukuvu akisobola. Ne mu Bayibuli yonna bwonna ogenda okyetegereza kijjudde, kyajjanga kiba ku bantu ab'enjawulo. Yokaana kyamubaako, olwo ekitabo kyakubikkulira. Pawulo yali agenda Damasiko, mwoyo omutukuvu n'amukuteeka ku ttaka amusokolemu gasi alina yamulimu. Tunaayogera ne twolekaani bajjudde mu Bayibuli. N'okutuuka olwaleero omwoyo omutukuvu ekyakikola, kubanga abantu amulusi agenda omutunuulira nga yeetaaga okulongoosa. Mu ddwaliro bw'oba ogenze mu ddwaliro, bw'ogenda mu ddwaliro waliyo empiso gye basobola okukuba nga oyimiridde, oteeka obuteesa oti kabina. Era omusawo Nansi agamba fungula n'okola otya? N'oyiguliza n'akubako empiso ye. Naye ate waliyo empiso omusawo gy'agamba nti linnya akatanda. Wangi tekibaayo mpiso n'agamba ssebo linnya wali waggulu oba nnyabo linnya waggulu. Eno gye ngenda okukuba esiiwe ebalagalo yagiwulira mu ggumba munda linnya waggulu ng'olina kola otya? N'omugamba musawo tosobola gikubanga nti gambye erinnya waggulu. Era naye w'amaliro gikuba n'ogiwulira n'ogamba wabula eno ewunza nalyose neninya ku katanda. Eyo nayo nzijanjaba ey'akatanda. Waliyo omusawo lwagenda okukulongoosa ng'alina kusooka kusirisa, ng'agenda kujjanjaba kulongoosa, agenda kusalamu kizimba naye nga tasobola kisala ng'owulira, alina kusooka kusirisa. Tebayinza kusirisa ng'oyimiridde bwoti noga musawo nsirisiza wano. Nedda nnyabo bakusirisa bakutaddewa ku katanda basobole okusalamu ekizimba oba bakoleko operation. Katoyagala kugamba nti abasawo bokka be babimanyi ebyo, omwoyo omutukuvu ye tabimanyi. Wali abalwadde batunuulira ng'ono mukolako alina kusooka muteeka ku ttaka wali n'amuteekaawo n'amukolamu omulimu. Era kyova olaba bwe tuba traininga ba ABSA baffe tubalabula tubaga nti omuntu agudde wansi temumusitula nga abasitula ettooke lya nsakala. Ono n'akwata okugulu n'omulala ogundi bannange. Ekisooka mu byonna wagudde si gwe omusuddewo. Ate bw'olaba nga tali violent nga ne waali asobola okusigalawo mumulekeewo kuba si gwe omusudde. Amusudde yalibanga ali mu kumukolamu omulimu. Kaakati ate gwe tomulaba tokimanyirako oli eri omugamba gwegira abaayi. Omusajja omu yatuwa obujulizi. In fact nasoma katabo ke naga nti yagwa wansi nga bamusabidde n'agwa wansi. Ekyakiri yali ngazi ng'agudde wansi tebamutawaanya bamulekawo awo. Abalala bonna baali baguddewo batuuka ekiseera ne basitukawo ne bavaawo okuggyako ye. N'atemera ddala otulo. Ba ABSA bagenda omutuukako ng'atemye otulo. Omusumba n'abagamba mumuveeko. Ne bamuleka. Omusumba n'abuulira njiri ye, omwami ng'ali wali ku ttaka yebase. Musumba n'abuulira njiri ye n'atuuka n'ogimala. Gayi nga yebase. Baba n'atera okumala service n'alyoka agira ati n'abuuza ABSA yali alinanyo ndi luddawa. Ne bamugamba nti oli mu kyaki? Wagudde awo omazeewo essaawa emu n'eddakiika 2. N'agamba Katonda nkyalidde. N'abagamba mumpe omuzindaalo mbawe obujulizi. Ne bamuwa omuzindaalo. N'abagamba nti bwe mbadde awo nze obwedda simanyi nti ndi naawo, naye okumala ebbanga ddene nga ne mukyala wange akisabira mu butuufu nga nnyina omutima mubi, nga nnyina ettima, siyagaliza, nnyina obujja, nsunguwala mangu, nnyina hot temper,
ne gye nakulira ewaffe ne baganda bange bakimanyi nga bw'onnyiiza nkugoba ne Jambiya bw'onzijjako waya nkutwala na Jambiya misinde. That's how I grew up. I had a very bad heart. I've been wicked. Ne mukyala wange kyekimu ku bintu byabadde asabira ng'akisiibiranga mu butunge ebintu ebimu byenkola sinze naalibadde mbikola. Abantu mbaagaliza bubi mbeewerera bw'onnyiiza sinyigulukuka. N'agamba naye mbadde wansi awo okuva lwe bantaddeko emikono n'engwa ndabye omusajja ng'alina enviiri mpanvu nnyo ewatali kubuusabuusa ateekwa okuba abadde Yesu. N'agamba nti mulabye nga ansikamu omutima bw'ati n'agukwata n'atandika okugusinsimula bw'ati nga bwe guvaamu ebintu nga bigwa wali nga guvaamu ebintu nga bigwa wali nga guvaamu ebintu nga bigwa wali guvaamu ebintu nga bigwa wali. Bw'amaze okugusinsimula n'agukwata n'agunzizaamu bwe kwe kwamatuka n'enva mu tulo n'enzira engulu. N'aga kirabika Mukama ankozeemu omulimu era mpulira ndi muntu mukyufu, mpulira ndi muntu mulala, obulamu bwange bulabika bugenda kukyuka. Ne mukyala wange kyabadde asabira kirabika Katonda akikoze. Kaakati nze okuvaako olwo olunaku lwe nasoma akatabo ako ne nfuna ekyokuyiga ne ŋŋamba okay, ndowooza ba ABSA baffe tulina okubasomesa bakendeeze ku bwa military mu church. Abantu babakwate bulungi bwe balaba nga luwagudde wansi nga tali violent, siga nti alina ekikyamu kyakoze ali bubezi wansi awo, bwe kiba kisoboka bamulekewo kubanga tomanyi amusudde ali mu kumukolamu ki. Hayinza okuba alina kyali mu kumukolokotako kyamugjamu. Wali ampulira ngambe nti amiina. Naye ekyo si kye nagendedde okwogera, eyo ngenzeyo bugenzi. Njagadde kubalaga nti mu kkanisa z'abalokole ezijjudde omwoyo omutukuvu n'amafuta, abantu oluusi bwe tubasabira bagwa ku ttaka. Naye waliyo ekkanisa gye twagenda eri gye mbagambye yali nga fulowa si mukole nga ku ttaka nfuufe wedde emirimu. Twasabiranga abantu, omuntu gwe tugenda okusabira ng'asooka kusimba nakakongo bw'ati, si kulwanga akola atya. Omuntu bamusabira agiza ati asooka kwetegeka naga musumba saba wano ewantu wazibu nazze mu ngoye zange naye wantu waki. Kakati sokola be bannange era nze nagenda okuvayo nga ntamiddwa obwavu ninga bano olaba obwavu kye bukola. Obwavu bulemesa naye Katonda okutambula. Kati omuntu bagenda musabira naye asooka kulowooza wagenda okugwa, ewamu ewagwibwa wazibu. Wasalako okutambula kwa Katonda, wasalako Katonda kye yalikoze mu bulamu bw'abantu. Gwe gundi obwavu mu byensinza bubi, tebugwande kwesembereza mu bifo ebisinzirizibwamu. Ani awulira ngambeko nti amiina? Siwulira gamba nti amiina. Bano abasajja kye bagamba, baabano bagamba we tusinziriza wafusani comfortable, tufusani comfortable wazibu. Tetuli comfortable era ne baleeta resolution gye njagala okwesibako olwaleero. Bagambye tukwegayiridde tugende ku Yorodaani tujjeyo buli muntu omuti. Kingambire naye bakulina nyimiru nigesa tumuge tugende ku Yorodaani tujjeyo buli muntu omuti. Muddemu muge tugende ku Yorodaani tujjeyo buli muntu omuti. Kigambo omulala ow'emabega akuliye emabega muge tugende ku Yorodaani tujjeyo buli muntu omuti.
gamba wo mu maaso mugende tugende ku Yorodani tujjeyo buli muntu omuti. Kati wulira, mumanyi ekiremeseza emirimu gya Katonda? Mumanyi ekiremeseza emirimu gya Katonda okutambula? Buli lwe tugenda ku Yorodani abamu be bagenda, waliwo abagenda n'abatagenda. Buli kye twagala okukola twalibadde twakikola dda, naye challenge weeri ate nga yesinga obunene, mwabamu mubadde temukimanyi. Challenge weeri ate nga yesinga obunene, abagenda be batono, abatagenda be bangi. Sometimes n'abagenda engenda yaabwe nzibuzibu. Singa ffenna twali tugenda nga bwe kutuuka okugenda ku Yorodani ffenna tugenda ate nga buli muntu alina obusobozi obuleeta omuti, singa bye tugezaako okusindika byaggwa dda. Abamu ku ffe ne baba situka okugenda okutema omuti ku Yorodani tuzimbe ekifo ekyokutuulamu, yagamba ebyo tebinkwatako. Ekyo kimu. Wali abagamba tebinkwatako, boolesa mwoyo gwa butafaayo mu nnyumba ya Katonda, abo tubateeke wali. Naye waliyo n'abatasituka, nga ye ekimuganya okusituka talina. Wangi suulira, takola ki? Talina. Nga neeka avudde yatambuza bigere katwe ekinyolo paka wano, talina. Nakati ng'atudde wano mu service talina. Kuva ku bakodo obukodabaganya okuwaayo naye njogera ku batalina, ate be ba majority makkati gafu. Era nga service ng'eno ebeerawo, abalala bawulira njiri yali mu kumagaamaga, oba kati ani gwe ngenda okugyamu wane 5 oba bwanamba okay uli mulabye naye oba agenda kuyitira mulyango ki ng'afuluma, oba afulumira muguliwa, oba afulumira muguliwa. Okay, yayingiridde wa? Yayingiridde eno. Okay, apakinze moroka ki? Apakinze moroka ki? Service wano ebeggwa, olaba bantu kudduka misinde ng'olinga gy'oli nti balina be bagoba, kumbe bagoba bantu basanga mu parking. Oli abayingire moroka mugamba n'atandika okuseka. Kama ibaze Oluganda. Omanyi Mukama atambudde, enjiri ebadde y'amaanyi nnyo, eyo enjiri Musumba gy'abuulidde, eyo enjiri eyo ebadde y'amaanyi. Naye Oluganda olinamu awo mutwalo, olinamu awo mutwalo. Simanyi uli uli asooka n'aziwaayo mu mukwano ogusooka, agenda oka ne Sande eddako bw'otyo, agenda oka ne Sande eddako bw'otyo, ngaga nti onanfudde lusuku. Abamu kye bakola, mubalaba abantu wano kudduka nga service tennaggwa, abeera adduka bantu bangeri ng'eyo. Aga nti ekyaki ya wano bw'olaba omusumba alinga awunzikawunzika enjiri, oba onoobawona bano abatujju abatusanga ku mmotoka, olina kumasooka nga service tennaggwa, n'obawona. Munaatugobera abantu. Omuntu atuuka ku mmotoka y'egiggula, bajeti z'embaga ne zijjanga 8 okuva mu budirisa obw'enjawulo, kubanga yakoze ensobi n'ajjira mu mmotoka. Kati abamu batandise zirekayo, olyaga nti abaawali bazibu. Kyokola emmotoka ogireka kilomita ng'emu n'ojjira ku kaboda, naawe ne weefulanga bo. Abantu mbaleke bajje n'emmotoka zaabwe. Bajeti we sebo nange mpasanja nze kojja wange yawasa, jjajja wange yafumbirwa, Katonda wa. Mukkirize tugobe obwavu mu kanisa mu linnya lya Yesu. Oli ayina budget 8 mu nnyumba ye tamanyi kyazikola. Zonna z'abantu baagala kuwasana kufumbirwa. 8 agamba bansookeko eriwa oba ndeko eriwa, ate ayina ne basa za church. Ate naawe alina okutunula mu budget zo. Ate buli lwajja nomugandi oba onzijukidde oba nti gwali wa budget yeri anti gye nakwogerabidde. Iyo Oluganda nga bwerabira mangu. Nze John Kabanda onerabidde nze John kati oli kyabaga nti waayi ndisaba ndowooza olulala
nga budget z'abano nzikozeeko onerabire nze Esther zanakano ajinze agenda okufumbirwa basebo ne bannyabo bwe tunagenda buli muntu ku Yorodani n'atema omuti kankuyigize engeri gye tugenda okugutema nga tetunnatandika na kuwaayo sente tusoke tuve ku byokwogero ziwaayo mu kyaki kirabika tukole strategy ffenna enoonye engeri gyeva mu bwavu mu linnya erya Yesu nga tetunnayogera na kuleeta sente mu kyaki ekibuuzo lwaki toyina kuba katwogedde ku butalina tusoke twebuze nga tolina lwaki toyina bw'oba tolina okola wa okola ki kituufu sente zibuze gw'otunda ki kati nkuwaddeyo sekendi 3 onyamba olemere ku muntu oyo akulinayo omumbuulize nti okola mulimu ki sekendi aga naye ayina 3 naawe oyina 3 mulemereko mumbuulize omugende w'Oluganda tubeere sirias okola mulimu ki nkutandiseeko mugamba okola mulimu ki okolera wa okola biki otunda ki si byakubuzabuza ndi nkola Kampala wa ku City Square okola wa okola ki otunda ki okitundira wa Kampala ogenda gibeeramu otya nga tolina kyokola muveeko tunule najja kunyigira bwereere oyo muzibu anyiga mangu ze namumanya dda muveeko komaweeno tomulemerako bwonyigiriza ennyira eyinza okuvaamu omusaayi kuba kati kola batandise ebyo nti ze Mukama yampita ndi ku full time mpeereza Mukama kumanda embeera wano mukotula njegere ku Lwokubiri mbeera Kireka tulinayo ekyoto ku Lwokusatu mbeera Mutundu eyo tusiibayo ne ku Lwokuna ate manya ku Lwokutaano n'ensiiba egindi ku Lusozi ate ku Lwomukaaga n'omugaa nti okola ddi noonya Mukama yabula Mukama yabula mumbulizo oyo akulina ni Mukama gw'onoonya obwenkanidde awo yabula bwe tubanga tunaalwanyisa obwavu buli omu ku ffe agende ku Yorodani atemeyo omuti buli omu ku ffe abeereko nekyakola buli omu ku ffe aparticipating tetusobola kwogera ku kuzimbira Mukama nnyumba nga buli omu ku ffe tagenze ku Yorodani kujjayo muti gwe ekizibu we kiri tewaliwo kye bayita full participation ffenna tetuparticipatinze abangi ate balekera abatono ne bagamba agundi bakifirimbe balina sente ffe muna esente twazivaako dda kati abo era bw'oba bawandiika ebbaasa agiwandiika era tolaba era bwe bawandiika ate nze muna ffe era ne Mukama akimanyi ffe baavu baawano kati nze empandiika yaki ffe baavu baawano era babuuza bannanga bali wanaatuwa emitwalo 3 si nga nti era bawanika abo in fact bw'alaba gwasuubira okuwanika tawanise atunula neraga nti nga tawanise ate omugagga waffe oyo nga tawanise n'omugaa ndi ate gwe kati ffe ebyaffe Mukama abimanyi ebyaffe byayonooneka kagamba ffe ffe tetuwanika Mukama akimanyi ffe tuli exempted ffe gamba ffe tuweebwa kati abo nga be batuwa kati oyo modolo eyo be bawaffe ffe abaweebwa be baffe ffe Mukama yakituteekako tuweebwe nga buweebwa omanyi Bayibuli erina weegambira nti abaavu tebaggwenga mu nsi kati be baffe kati abagagga be bolaba babulaza abawaayo ekibuuzo lwaki gwe lwaki yeggwe mwavu gwe bagamba ataggwenga mu nsi
lwaki gwe olina okuyambibwa lwaki si gwe oyamba lwaki gwe olina okuweebwa lwaki si gwe owa lwaki si gwe osuza lwaki gwe osuzibwa lwaki gwe balina okugabira lwaki si gwe ogaba lwaki si gwe osiga lwaki gwe balina okusigamu gwe lwaki eno aidi egamba nti buli omu ku ffe agende ku Yorodani atemeyo omuti bonna banga banagenda kitegeeza buli muntu yeetaaga ejjambiya bassebo ne bannyabo obanga tunakola ebya Mukama ne bitambula tusooke tugobe obwavu mu makkati gaffe buli omu ku ffe abeereko nekyakola ani awulira ngambeko nti amiina buli omu ku ffe akere ku makya agende abeereko kyakola olabe bwe banayogera okuwaayo ani ataaweeyo olabe bwe banayogera okuzimba ani ataazimbe kati nga bwotulaba wano ffenna buli omu ku ffe ng'aliko kye yakoze tukola ekintu nekivaayo tukola ekintu nekiva mu ddiiro tukola ekintu nekiva mu ddiiro nekirekerawo kubanga kyogerwako bwogerwa ne bakyogerako n'abakyogerako ne bawulira nga n'ensonyi zibakutte ne bawulira nga nokowa bakooye ne bawulira nga benyiye naawe notukoba tunolaga nti buuyaze aniyo ye sekamwa oyo atulumbye sekamwa atutunduziza bannange nze kyova olaba kati namuyigira amagezi nze siyingira nga tannamala mbeera mu lukuba eyo ebweru nembuliriza bwe ndaba nga atudde nga nti sekamwa tukuwonye nendyoka ntuula kubanga ensonyi zakkwata dda bantu buli bakwata ebaasa tokwata bwe bawanika towanika ekibuuzo lwaki kuba tolina lwaki tolina kuba tokola lwaki tokola nga tetunnayogerana ku kyaki bw'obulamu ogenda buyimirizaawo otya nga tokola kubanga bana booluganda bw'osabiriza b'olumba mu parking n'osabiriza n'obalumba ku ofisi gye bakolera n'osabiriza n'obalumba gye basula n'osabiriza bagenda kwenyuwa ate tebasobola kuwa bimala buli akuwa tewali akuwa alikuwa kimala buli akuwa kikuyisamu olwo olunaku kyenva nkuwa amagezi genda ku Yorodani naawe otemu omuti mu linnya lya Yesu gambako nti amiina singa ffenna tugetinga serious buli kye tuwogerako kyalisobose naye ekizibu we kiri abaresponding batono bwe tuwogera just a few handful of people they do respond to every appeal there are some others abeefuula abakugu ennyo bo buli kye boogera kaganda ekyo bakole banaamala banaatubuulira ekyo bakole bananga bamaze banaatubuulira bwe babutebe babugule bamala obuula tujja butuulako bwe liba ttaka baligule bwe namala oddigula banaatutegeezaako bwe bakyaki bagisondere bwe banamala ogisondera tujja gituulamu ate nallo kugamba enkuyege buwuuka butono nnyo naye olw'okuba bwakkiriziganya wangi buli kamu kaparticipatinge mu kunona ettaka obusiŋŋana nga busimbye omusuuluulu nga buli kamu kagenda ku Yorodani kutema muti ne buleeta ettaka teriba na ddingi nnyo buli kamu kalireetera mu mumwa bwe kati kaba kataka bwe kati nga katonyeze naye nga buli nkuyege ekaleesi ne buleeta ne buwummuza mu kifo kimu we bulagaanyi ne kaddayo ne kanona eddala ewatali kuyomba yadde okwemulugunya buno buba bugenda buno nga bukomawo n'ensanafu bwe zityo ne buleeta ne buwummuzaawo ne kaddayo ne kanona eddala ne kaleeta ne kateekawo ne buddayo ne kanona eddala ne kateekawo buweeyo ewiiki ne bwe bubanga eyo purojekiti bwagitandise mu nnyumbayo nga wagenda kukyala emyezi 2 ogenda okudda nga bukusizeemu ekiswa mu nnyumbayo ogenda okudda obuwuka obwo obutono obwo buwuka bwonyomanyooma obwo
olw'okuba bukolera wamu waliwo kye bayita full participation. Bonna buparticipatinga, bonna bukyetabamu, tewali kanyooma. Buli kamu kagamba nja kuleeta ng'obusobozi bwange bwe buli, ne buleeta ettaka ne buteekawo, ne kanona ne kateekawo. Tebulina na wiribaalo, tebulina wiribaalo, tebulina magulu 10, ettaka lijjira mu mumwa. Naye ssebo buweeyo omwaka ogenda okuddayo okutunulawo nga bwateekawo ekiswa ekinene ennyo. Tolina kyakuyiga ky'oyigaawo, tebulina kyakuyiga kye bukuyigiriza, tolina kyakuyiga ky'olabaawo. Tulabikanga abatono, naye singa buli omu ku ffe agenda ku Yorudaani n'atema omuti, buli omu n'aleeta akataka ke n'akateekawo, bye twogerako singa byaggwa dda. Ngero engero 6 olunyiriri olw'ekkumi. Kankulage ekizibu we kikyali, kankulage obulwadde obutawaanya ekkanisa. Ngero 6 olunyiriri olw'ekkumi wagamba bwe wati: wakyaliyo okwebaka okutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okutono okwebaka. Bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'omunyazi, n'okwetaaga kwo ng'omusajja akutte ekyokulwanyisa. Lunziriremu bonna nga bawulira. Wakyaliyo okwebaka okutono n'okubongoota okutono n'okufunya emikono okutono okwebaka. Bwe kityo obwavu bwo bulijja ng'omunyazi, n'okwetaaga kwo ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa. Ne bw'osooka n'oyimirira awo. Bassebo ne bannyabo, obulwadde obutuluma ng'ekkanisa ya Kristo, ng'abaana ba Katonda bwe buno. Wakyaliwo okwebaka, wakyaliwo okusumagira, wakyaliwo obutaba siriyaasi. Twebakidde mu ssaawa ezitali za kwebakiramu. Tuli mu kulya Katonga ajjula, tuli mu kwewuunya ensi bagitwala. Gwe buli byolaba bikwewuunyisa bwewuunyisa. Ebizimbe by'otaasanga mu Kampala babizimbye biyimiridde, abamu ku babizimbye baakusanga wano mu Kampala. We better wake up from our sleep. Enensi tegenda kugumikiriza n'akatono ng'ogyebakiramu. Ngambira n'ibanga omunyeenya ku mutwe omugeni nti vaamu empewo, vaamu otulo. Sulemaani agambye yakoze study. Ono omwami yali analyst. Ono omwami yakola observation. Nanga nze kyendaba kyenzudde wakyaliwo okwebaka. Abaana ba Katonda tebali siriyaasi ku bye bakola. Ayali akola omulimu mu January, ogenda okuddamu omubuuza olwayo nti okola ki? Nti sirina. N'omubuuza lwaki talina? Andi kwegamba manyi kwegamba nga noyannyonnyola tabitegeera, takyalina mulimu. Omulala gwe baali bakozesa agandi boosi wange kagamba yali ayingiddemu engeri ya Setaani, kati nga tatukkiriza bulungi genda mu crusade. Ne mugamba nze design nze omulimu gwo tegunfuga nze, Yesu owange ajja kungabirira. N'omubuuza wakyogera ddi? Tinga mu gw'omunaana omwezi oguwedde. Kati Yesu bw'agabiridde atuuseewa nti ekiri eka nze nkimanyi. Oli yagaana genda mu crusade, tiyagaana bulokole, yagaana kuzannyira ku mulimo gwe nti tojja kugulekangawo ogende ku crusade. Lwaki tovaluwinga mulimo? Lwaki tossaamu mulimo kitiibwa? Gwe bagambye mu crusade yokka gye babuulirira. Tosobola genda n'obuulira walala ng'onnyose oba kusanda akawungeezi, era olina kuva ku mulimo gwa munno n'ogulekaawo n'ogulaga jjalya ne gufa. Ewiiki namba toguliiko kubanga yapangisa omulokole, yazza musango. Kwebaka.
abasuubula basuubula tebasuubula asuubulayo obuntu bubiri neyematiza mwezaga nti omanye Yesu yazimbulukusa emigaati. Kati wobulaba gwirindo ojja kulaba ekigenda okubeera awo. Yesu agenda buzimbulukusa abatana buzimbulukusa ate n'abulya ne buggwawo. Okwebaka gamba neiba kuno nti okwebaka bw'oba toli mwebafu ganti mbuulira ekigenda mu maaso kimanyi olwaleero. Omanyiwa empewo zifuuwa zidda sayidi ki? Oli mu Kampala eby'e Kampala obimanyi wangi oba ngamba nti obwongo bukola era ng'oli up to date era ng'omanyi empewo zifuuwa ziddawa. Kale mbuulira doola egula ssente mmeka olwaleero? Toseka mbuuza doola. Kale gibuulize neiba buuza neiba mugende gwe kale oba obeera Kampala doola egula ssente mmeka mubuuze mulemereko mugende oba obeera Kampala doola zigula mmeka? Ajja kugamba ziri awo mu 2-5 akabonero akalaga tali mu kiraasi akabonero akalaga mu nsimu ali netaliimu bulungi. Waliwo yatugamba ennaku ezo twali wano twabuuliza ano ku kituuti twali tugaba wano ebirabo ebyobwerere twamuteekako microphone ne tumubuuza ani vice president wa Uganda naga ndi Gilbert Bukenya. Awo nentegeera nti Sulemani yali mutuufu wakyaliwo ki wakyaliwo otulo bassebo ne bannyabo ensi tegenda kutwalibwa bantu bali mu tulo obanga tunaatwala ensi eno va mu tulo mu linnya erya Yesu. Gamba nti amiina. Yingira olwokano lw'ebyenfuna va mu tulo zuukuka va ewaka ne bw'oba toyina mulimu era vaayo keera mu kibuga tambula weetoole ku buli street lamuza ebintu lamuza emmotoka ng'anaagigula lamuza ettaka ng'anaaligula soma amawulire tegeera bigenda mu maaso va mu tulo. Otegeera ddi nti olabika oli mu tulo nga expenditures zo ziri waggulu nnyo okusinga income yo. Abaana bowerera wazaala bangi nnyo bamalawo $3 ettaamu ate gwe ettaamu ofuna $32,000. Bakubuuza nti otegese baweerera otya nti Yesu akikolako. Bayibuli yegamba nti abaana baffe baliyigirizibwa Mukama essaawa yonna ekyamagero kigenda kujja otutulo tuki bulijjo ngamba abantu mmwe abazaala ku makya n'akawungeezi bw'omanya nti wazaala abaana nga bangi n'okukolakola nnyo basobole okusoma mu linnya erya Yesu. Nkiddemu amaanyi g'okozesa ng'obazaala ge maanyi g'oba okozesa ng'okola. Era wulira wano ku kyaki ne bw'obulawo n'omala omwezi nga tozze nenkubuuza ndi waayo ng'obadde obuze n'oga ndi mbadde mukukolera baano manyi nazaala bangi togenda kundaba nga nkunenya naaka gongamba bugendi mbadde mu kirombe nga nsima musenyu mbadde ntikka matafaali mbadde nkuba matafaali kola ki abaana sigenda kukulemerako ndi wabulirawa sisobola kubanga your first responsibility obuvunaanyizibwa bwo obusooka ekkatale erisooka kyaki esooka obuweereza obusooka buli mu makaago. Ani aŋŋamba nti amiina? Buli ludda wa maka famire kyaki esooka erika gy'oba osooka okusumba. Tojja kujja ano nga abaana tebaalidde emmere otugambe nti weekwese ku kyaki tujja kutwala nga kakaaba. Era mukazi owajjira naga ni musumba oyo omudinkoni yatulekeeka ewiiki namba tetulina mmere agamba ali eno mbya Mukama mbu waliyo conference nja kufulumya na miggo ogende ne mukazi wo ogende ogule emmere bwa tolina ssente genda okima amazzi ku kyalo bw'oba tolina mulimu guteekewo bw'onoonya emirimu ne bagikubula teekawo ogugwo ejja e Kampala oba teginnasoboka yingira ekirombe
sima omusenyu tika omusenyu kuba amatafaali wekalakasi eddiguli ogiteeka wali ebbali kuba amayinja ani awulya ngambeko nti amiina weereza ku kizimbe yingira mu maka g'abantu yoza engoye simula amadirisa bagee mumpe sente bazikuwa ziteeka wano yingira mu maka g'omugagga mu kisaakaale ku makya abamu balina mmoroka nnya omugendi ekindese wano ndi mulokole ate nze siri mubbi mbadde nze kukoleza ku mmoroka zino bwagamba ndi seetaaga azooza mugendi nti ntegedde kyotidde otidde okusaasaanya kanzooleze bwereere bw'oliyagala olimpa ozooza ogusooka zinyirire ojja kuba ofuluma geeti bwoti ng'ogenda age mulokole sooka okomeo tondekera kikolimo wano bata sente zogenda aggressiveness buli omu kufa agende ku Yorodani akole ki atemeyo omuti lwaki bwavu lwaki ebintu byetukola tubigenda bamu baavu lwaki baavu redundancy idleness laziness abamu bagamba full time lwaki tokola anti ffe tuli mu full time manyi ffe tuli mu full time katumanyi ne church ebeera erina okutuwaayo ku ssente naye kati church yakamala wiiki 3 nga tennatuwa ani yakugamba nti ssente za church baziteerawo gwe gwoyino zirya fe abatazifuna tetuli balokole church oba esobodde zikuwa praise the Lord bwe batazikuwadde genda okole emirimu gyo mu linnya lya Yesu genda okole kubanga ne bwene bezikuwadde tezimala sente za church ntono nnyo tezimala tetuyinza kusomesaako baana bo ate ne tumala ne tugula n'omusenyu ne seminti bwe tukuwaako just zikutambuza nti obudde obusigaddewo genda okole emirimu gyo mu kifo kyozirinda mu church gwoba ozireeta mu linnya lya Yesu byenjogero bitegeera ono mukadde wa kanisa mulamba bonna yabasinga senior elder ayina edduuka akola ayina edduuka lye kakati ate gwe Asha kati ate gwe Dinkoni ng'osiba no omanyi ffe tuli mu full time otegeeza full ki kubanga waliwo full za mirundi ebiri waliwo FULL ne FOOL otegeeza eriwa gamba nti amiina obanga tunaagoba obwavu makkati gaffe buli omu ku ffe agende ku Yorodani ateme omuti wali ampulira mmalirize wali awulira mmalirize Sulemaani agenda kyenzudde ekireetedde eddala obwavu wakyaliwo okwebaka okutonotono waliwo n'okubongotabongota okutono waliyo n'okufunya engalo okutono waliwo okufunya emikono okwebaka olw'ekumi n'olumu bwe kityo obwavu bwo kyebuliva bujjanga omunyazi n'okwetaagako kyekuliva kujjanga omusajja akutta ebyokulwanyisa gwe omunyazi omumanyi wali olumbidwako omunyazi akunyakulabe swe nekobadde olina n'akatwala nadduka bagenda okuddamu okubuuza nti essimu gy'obadde okwata ennaku zino eriwa byatabuse nengisinga byatabuse landiro lyaddandio binagisinze munyazi yagitute n'okwetaagako kuli kulumba nga omusajja akutta ebyokulwanyisa omusajja akutta ebyokulwanyisa talaga takuwandiikira bbaluwa tasindika message tasindika whatsapp buba bwetaavu nga bukuteeze buno ne buveenula buno ne buveenula buno ne buveenula abaana balina okudda ku ssomero omukazi ayagala kuzaala landiro lyabanja ate ne maama omukyalo yeetaaga okulongoosa nolyoka otegeera embaga sente olina kakaaga mu nsawo maama omukyalo yeetaaga okulongoosa mukazi we ayagala kuzaala baana balina okudda ku ssomero landiro lyabanja simanyi owulira oyo siga bayita omusajja akutta ebyokulwanyisa ng'ebikulumbye bingi nnyo n'okusinga enfunayo gwe gamba ndi wangi
tozannyira mu bulamu wano e Kampala mpozi ng'ogenda kudda mu kyalo ate nakulabula dda bw'omanya nga nze nkusumba togezangako n'olowooza okudda mu kyalo togeza kubanga wonna wenkusangira ku baasi nja kuwanulako nambooko ababaasi balyoke bambuze nti ono okuba waaki ndi nze mbadde musumba mubulidde enjiri yange nyingi nnyo abadde agiwuliriza temukoledde makulu kati hunaddawa adde ekyenjojo nkukuba embooko nkuggyeko ani yagamba nti wajja wano kuddayo wajja mu kibuga kuddayo ate n'olokoka ate nenkusumba ate ng'ogenda kudda mu kyalo oyina kufuukira wano miliyoni ya mu linnya erya Yesu gamba nti amiina sookolaba akaana akatobe kampa ssente nga gwe omukulu otunula butunuzi onoozijjawa Yesu onompa teeka gula omukono gamba nti ayi Yesu luno olutalo olutandise olutalo ku bwavu mbwenenyeza mbwegobako bubadde bunemeza n'okulokoka obulungi bubadde bulemesa n'ab'ekika kyewaffe okulokoka bulemesa ne baganda bange okulokoka nange bunemeza okulokoka obulungi mbwenenya mbwekutulako era ndagira omuzimu ogwo ogw'obugayaavu ogw'obunafu oguleeta obwavu omwoyo gw'obutakola nkulagira omwoyo gw'obunafu genda mu nsenyi enkalu mu linnya lya Yesu weebale Mukama weebale Yesu mukubire engalo Yesu n'akalulu gamba nti amiina